Endobeso. Kugenda mu mukawukanyizo tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Tugenze mu Ndobeso. Hello, oyogera ne Mukunja wa BTFM wano mu program sisimuka ku BTFM. Tuli mu Ndobeso, wangambye kubireko. Mukunja je baleko. Kale nnyabo nawe je baleko nnyabo. Nga n'esimu okuwuliza. Ye nnyabo. Kakati nalinga balo okugamba bakwamazibanga nga nkugezaako naye nga tukukwasaganya. Nina muwala wange waka. Muwala wange gwenzaala. Bamuyitaani? Bamuyita Skovia. Kakati wakati nawo Dureeva ate tuyambako ate tuvugako ate atuyambako waka. Bamuyitaani? Muwala wange oyo nekengeddemu ko buli wagenda ne Dureeva oyo bangamba balinako babaweta amakoona. Ntumyako abantu nga bangamba abantu ab'enjawulo nange kenyini nali musanzeeko. Naye kyembadde njagala okumanya ekituufu nga bwomanyi mukunja omutima gw'ekizadde gunnuma guba guyima Dureeva oyo. Ate njagala kundobeseza ku muwala wange oyo tulabe ddala kituufu Dureeva balinamu engeri yonna oba nedda. Kakati gwe bweyogerako ne bbaawo agamba ki? Nti kakati bba wange ye agamba nti alabira ddala nti kabali abaana bakuze abalabanga abaana be naye nne nga womanyi omutima gw'ekizadde ekikyala okwerinda Mukunja. Badde njagala ne bba wange kennyini tulebese omwana oyo naye awulire. Kubanga taata w'omwana w'omugamba yagamba nedda ekisoboka kabali akuze abaana be abalaba abatwalanga abaana be naye nga womanyi olaba abooluganda basobola okweyagalira awaka naye Dureeva eno Mukunja kyembadde njagala okumanya ekituufu ekiva mu mwana nga ne taata we naye akyewulirizeeko. Kale eno essimu gye yawampeereza ya Skovia? Ya Skovia gwe mukubire tulabe. Kale era taata we naye agenda kuba kwali. Kale beerako tovaako. Skovia. Wange. Oli otya? Ndi bulungi. Oli otya? Gyendi. Omwana ani? Ani ono? Nze Kabali. Kabali. Bannange Kabali. Samusokuuliza. Kale. Jebaleko. Kale nawe jebale. Kale. Kakati? Iye. Oliwa? Ndi waka. Oli waka? Iye. Boss wali? Boss taliwo. Kati agenzeeko. Boss taliwo. Skovia. Wange? Kakati anavaawo ddi? Nesimanyi nakumanya. Naye simanyi ddi agenda kuvaawo. Kakati? Iye. Njagala kulaba kakati nina bye nkugamba. Kabali. Oyagala kundaba? Oba onondaba otya? Nanti nja kujja nkunone.
mpozi ng'ononnona tugenda mu nnimiro. Iye. Kati kale tujja kulaba nabo ogenze mu nnimiro. Naye kabali. Bajja kusiba. Ate nga bansibira ki? Kakati bwe onzaala. Nkusabayo 2,000 bwe tompa. Nange nina kye njagala okugula. Kati 2,000 kakati gwe 10,000 nja kuwa n'ennyingi ezisinga awo. Okakasa kabali? Kale bw'onooba ozze ng'onnonye nga tugenda mu nnimiro. Ojja kumpa? Onompa? Mpozi meka? 2,000. Kale. Iye. Kati taliiwo essaawa eno mpitirewo okonkubuuzeeko. Sikovia. Wange? Nkubuuzeyo ekintu kimu. Iye mbuuza. Anti kati mpitireko awo wakankulabeko. Kabali tojja ndeka. Bajja kundoopa. Baani? Ate olowooza mbeerawo nzekka? Bajja kundoopa. Kati tunaasisinkana wa? Nze nkugambye we tunaaba tugenda mu nnimiro. Nja kukoonako nkugambe. Kale. Bayi kale nja kukubira. Kale. Naye teweerabira. Sobola. Kale. Bayi. Abazadde tulina ennaku. Ebyembi bisekerwa nente tulina kyakola osekako olaba ne ku mulambo gwa kitaawo. Naye bawulire 2,000. 2,000 kabali agenda kujja vaana. Abanaye n'abantu bano kale Dureeva ne kabali. Kachotokaaba. Ekibibaawo kasita maama tumulaze amazima. Mama yefeeko naye kati yeyefaako. Kinyiga omutima Mukunja nga wakeera ku makya n'ozaala abaana bo abawala. Kati bw'owulira bino owulira nga mbutuufu omutima tegukyassa bulungi. Kibi nnyo. Mukunja. Wange. Kagwa Mustafa ndi bamunanika. Oyo kabali yawedde kubanga ali ku mwana muto bagenda musiba. Wala okweza Mr. Mukunja. Kale sebo. Nze mu rugo eno jumba ko kimugombola Rwanda. Naye omwana 2,000 zezigenda muzalira akabasaba n'abazadde tuli kasandali nze mu rugo ema. Ndozo wulidde tuli kasandali kennyini. Muwala kuweereza bira Prince Michael Yoji okuviika buwa Mukunja. Bino bikabya n'amaziga olinsi yaffe eragawa kyekyatuuka mu bazadde. Abazadde kwe bava nkozwe kuba nti bakyalina budde bw'abaana baabwe. Omwana otuula n'omubuuza kiki ky'oyagala obudde bwe tebukyaliwo. Balowooza bingi, obuvunaanyizibwa bungi. Kati beerabira omwana kyalina okuba nga yeetaaga. Omwana mu kuyagayaga n'aba nga agenda okutomera ebizibu byandibadde tatomera. Naye byonna kyabyonna tulina kwekwasa Mukama Katonda asaasire mbeeridde mu nteeko. Sigadde nze Prince Michael J. Kabowa tumiddeko Ssente Kisije Amosi wampita ne Katende wonna nti mbaagala nnyo bebale kuwuliriza. Bera feme kitabuli ky'omuziki twagala okubuuza akabali mu taxi evanko konjeru kityabi jime oyo gwe navuganga naye taxi. Agamba babagobanga nga muri bakondakita babiri nga muzeyi mu mukolesa asa. Oyo kirya. Asani omugenzi oli agikirye yafa. Badde manyiyo kityabi. Asani nga tugabana sente za kitaawe natugoba mu mutaxi. Okuva enkoko njeru kati babaleetera ku 1,000. Naye kityabi. 2,000 n'omutwalo akoma ekisoga mutwalo. Nga sente nyingi. Mafuta geeyongera. Kati gwe ngeri gy'otavuganga ku taxi. Nsonyiwa toyomba nteesa mbuteesa. Kuno kusala nsawo. Ate kakati Jimeke yagula eyiye. Ina okujeza agigula. Emitwalo 3 ejja kutuuka. Sisimuka buli kumakya n'Omukunja nakachwa ne amoto mu balanguzi. Bannange
kubanga ono si Kabali ow'enkoko njeru ab'enkoko njeru bambipinga bangamba Kabali ow'enkoko njeru oba yeye mutubulye tugende tubulyeyo over nedda ono si Kabali ow'enkoko njeru kubanga naye Dureeva wa taxi kakati kati abantu bo bamanyi yeye kityabi si Kabali